Olwaleero bannamitiana bakungaanidde ku Mayor's Gardens ekiyinda Mityana okusobola okukuza olunaku lw'okusanyalala mu nsi yonna. Ku mukolo guno abakugu ab'enjawulo kwe basinzidde ne babuulira abantu ku ngeri omuntu gy'ayinza okufuna ekizibu kino n'engeri y'okukyewala. Bw'afuna ekirwadde kino eky'okusanyalala akosebwa nnyo ate nga bisobola okujjanjabibwa. Bulwadde bwe tuteekeddwa okwewala okufangayo ennyo buli kabonero konna k'ofuna ku mubiri gwo okulumba omusawo ayongere okuwa amagezi okufaayo ennyo okugemesa endwadde. Bano era bakubiriziddwa obutekkaanya abantu babeera bafunye ekizibu kino wabula bafube okulaba nga bababudaabuda ate babadduse bafune obujjanjabi mu bwangu basobole okuddamu okutereera. Maama ng'afunye ekirwadde ekyo bataata tomwerabira kubanga ali naawe tomanya oyinza okuba nga bwogenda okuddako. So tusaba tukwatira wamu ffenna tube nga twejjukanya buli ddakiika. Betty Nzalu nga y'omu ku baafunako ku kizibu kino annyonnyodde engeri okusanyalala gye kwamulumbamu era n'asaba abantu okufuba okwekebeza basobole okufuna obujjanjabi nga bukyali singa baba bazuuliddwa nga balina ekizibu kino. Bagamba stroke, anybody is a candidate for stroke. When I nti ndi mulwadde wa pressure ziri awo no, I was normal moving in my own work. That day I became lame. Yankuba wansi tyadda mu kumanya kiki ekiriwo. Singa saafuna kagala ebyo singa banziika dda kubanga stroke bwekuba omuntu bayisaawo ssaawa nga 3 tosobola kuvaawo. Oluvannyuma wabaddewo olusiisira mwe bakeberedde abantu abalina obulwadde bwa pulesa ne sukaali era abasangiddwa nga balwadde ne baweebwa eddagala. Farida Nakayiza ne Betty Nalika, BBS Terefayina, Gambuuze.